Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Abaana ba taata Mukama yeebazibwe. Mukama waffe Yesu Kristo omulungi yeebazibwe nnyo. Mbalamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Twagala okwebaza Mukama kubanga akyatuwadde ekisa. Twagala okwebaza Mukama kubanga atuwadde obulamu. Mbalamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Era njagala okwebaza Katonda oyo olw'ekisa kyatuwadde n'omukono gwe okubanga gutuwaniridde, akyatusitulidde ku biwawaatiro bye. Biwawaatiro bye Mukama yeebazibwe, atuwaniridde mu mikono gye. Mukama mulungi. Njagala okwebaza Mukama atuwadde omukisa buli lwe lukya ng'omukka okyagulina weebaza kubanga n'abafa bangi. Mukama yeebazibwe. Nenjagala okwebaza Mukama kubanga akyatuleseewo. Tumuwe ekitiibwa, tumuwe ettendo. Njagala kulamusa ku bantu mwenna abali eyo, abatufolowinga, abagoberera message zino ez'eddagala eriyamba omuntu w'omunda, eddagala eriwonya. Ekyamazima kiri nti Mukama afaayo. Tuva mu kanisa eyitibwa Mukama Afaayo Ministry International. Ddala ddala Katonda afaayo gye tuli. Yasobola okutulowoozaako, yatulengera nga twebase n'atukoonako. Mukama yeebazibwe. Kale no njagala okwebaza Mukama. Mwenna mbatumiddeko mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Omwana wange ow'obuwala Morini nkutumidde. Mukama akuwa omukisa. Weebale kubeeranga nga otayiminga obudde ate ng'olumu budulema okukwata, olumu eba netiwaaka bwe bityo ebisumbwasumbwamu, naye Mukama asigala mulungi. Mbaaniriza nate olunaku olwaleero okuba nti tweyongerayo n'ekyo kye twagala okubanga tuwulira okuva eri omununuzi waffe. Omununuzi waffe si mununuzi bununuzi nti atununula mu njala, nti enjala bw'ekuluma n'akununula n'aleeta emmere. Nti mununuzi singa wabaawo ekikuluma n'awonya n'akununula, kale ebingi byatununuddemu, naye omununuzi waffe mulamu ku lw'okulokola emyoyo gyaffe. Waliwo bingi ebitunoonya, waliwo bingi ebyagala okuzikiriza ekiri mu ggwe, naye yeebazibwe kubanga mulamu. Tagenda kuleka mmeeme ya mutuukirivu kuvunda. Erinnya lya Mukama omulungi lyebazibwe. Mbaaniriza nnyo. Amannya Kyambadde Faridah, ekkanisa Mukama Afaayo Ministry International. Ntumirako mwenna aba Mukama Afaayo, aba Be Prepared Before Marriage, tumirako abatulina ebbanja, omubiri nga si gwe gutubanja ogugoberera wabula omwoyo. Mukama abawenya omukisa. Haleluya, haleluya. Mukama mulungi. Katumusinze, katumwebaze olw'obukulu bw'amaanyi ge, olw'okusaasira kwe, emirembe n'ekisa yabituwa, okwagalibwa, okusonyiyibwa n'okusaasirwa biva gy'ali. Tukuwa ekitiibwa Omwoyo Omutukuvu. Tukusinza Katonda nannyini byonna, nannyini eggulu n'ensi, eyatandika oli mwesigwa. Watumanya era watugula. Weebala olw'omusaayi gwo ogwayika. Weebala olw'omukwano gw'olina eri abantu bo. Weebala olw'omukwano gw'olina gye tuli Mukama. Gulumiza erinnya lyo Katonda omulungi. Gulumiza erinnya lyo Kabaka w'abakabaka. Ettendo n'okusinza n'ekitiibwa bidde gy'oli Kabaka omuyinza w'ebintu byonna. Eyatusaanyiza ffe omugabo omunene ogw'obwakabaka bwa Katonda. N'otegeka ebifo ku lwaffe. N'otusaanyisa ebifo biri eby'omu ggulu ffe okubibaamu. Era n'otuteekateeka olw'okusaanira obulamu obutaggwaawo. Era n'otuteekateeka okwongera okutegeera. Era n'otuteekateeka olw'ekigambo kyo. N'olwaleero tuze Taata, tutuno tukakkana wansi w'omukono gwo. Eggulu lyogere eri emmeeme zaffe. Eggulu lyogere eri omukazi oyo. Nsaba Taata oyogere olwaleero gye tuli, kubanga ekyo kye twetaaga. Gulumiza erinnya lyo mu linnya lye erisinga amannya gonna, erya Yesu Kristo Mukama waffe era omulokozi waffe. Ne tuddamu ne tugamba nti amiina. Haleluya. Mukama mulungi. Nyongera okubaaniriza, nange mbaaniriza nnyo Geoffrey nkwaniriza.
Mukama akwenye omukisa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Haleluya. Kakano nno kwata Bayibuli yo. Kwata ekitabo kyo. Bino nno bye tuli mu kusoma wano, mmere ya mutima. Mukama yebazibwe, ddagala lya mutima. Eriwonya. Ddagala. Bayibuli egamba ti omutima mulimba gulwadde endwadde etawonyezeka. Kitegeeza n'ebitubuzaabuza biva eri munda mu mutima. Ebirungi bye tunoonya biva mu mutima. N'ebibi ebitwonoonesa biri eyo gye byekwese. So tujja ne twongera okuyiga ku ki ekinaatuwonya naddala muntu waffe ow'omunda. Nga tutunuulira wa gye tulaga eyo gye twateekerwateekerwa okugenda. Biki ebiza okutuwugula? Biki ebiza okutujja ku mulamwa? Tubitunuulirengako bulijjo. Gye tukoma okubitunuulira twefumiintiriza ne twongera okwetereeza ne tunyweza enkolagana yaffe ne Katonda waffe. Katonda waffe n'alema kubeera Katonda waffe kyokka naye n'abeera mukwano gwo gw'omanyi by'ayagala, ebimusanyusa, ebituufu by'ayogerako mu kitabo ky'Abaluumi nti ebituufu ebisanyusa. Haleluya. Mukama yeebazibwe nnyo. Nyongera okubaaniriza mwenna. Mukama abawa omukisa abaliko. Osobola okuweerezayo munno ka message mugamba yanguwa genda mangu. Twatandise dda ku lw'eddagala ly'omutima. Mukama yeebazibwe. Bikula nange mu Bayibuli yo. Ku mulundi guli twakoma ku ki? Mukama yeebazibwe. Naye saagala weerabiri. Essuula emu gye twogerako buli lunaku lwe tujja wano, eyo yo ejja kubanga kisumuluzo. Tuteekwa okuba n'ekisumuluzo. Naye essuula eyo ng'ogifumiitirizaako ate ng'ogirowoozaako, bulijjo Katonda akuwa ekisa ate nange ampa ekisa, kubanga ffenna tuli mu lugendo. Tewali yatuuse. Bwe kuba kulwana tulwana bulwanyi. Bwe kuba kudduka tudduka tuli mu lugendo. Naye tudduka n'okwegendereza. Essuula eyo gye tutera okwogerako essuula ya Yokaana 2 olunyiriri olwa23 n'olwa24. Nyiriri ezo kisimuluzo gye tuli. Twagala kumanya kubanga ebiseera ebisinga lwaki kyafuuse ekisimuluzo gye tuli. Ebiseera ebisinga tulowooza nti Yesu abantu bamaze okukolera ebyamagero bamutegeera nnyo, banguwa okumumanya, naye ayanguwa mangu okubeewa kubanga aba abakoledde. Oba twandirowoozeza nti okukola kwa Yesu kiba kitegeeza atwewadde. Naye ate kyewuunyisa nnyo nti bwe yamala okukola obubonero obwo nga bamaze n'okumukkiriza n'atabeeyabiza. Yesu n'atabeewa. Yesu n'alaba ebyali mu mitima gyabwe. Yesu n'amanya mbu nga ye teyeetaaga muntu yenna kumunyumiza amugambe oyo gw'olaba wampisa mbi ono gw'olaba ono bw'ati. Ye yennyini yamala okulaba ebyali munda mbu n'ateeyabya. Naye tutunuulira nnyo ebyo bye yakola mu bo. Lwaki ate teyeeyabya ate nga yali abakoledde? Mukama yeebazibwe. Kigambo kya kwefumiitirizaako, kigambo kya kulowooleza ddala n'ogendako buziba mu kukirowooza. Mukama yeebazibwe. N'okufumiitiriza ki kye kitegeeza? Munze kitegeeza ki? Ku lwange ekigambo ekyo kitegeeza ki? Kikomawa? Buziba bwakyo buli luddawa? Kitwetaagisa okimanya nti kirumanya okuba nga tutambula ne Mukama waffe Yesu. Kiri tulumanya ab'emikwano abalungi. Kiryewuunyisa nnyo bwe tulibanga teyeeyabiza ng'agamba mulibeera ebweru mu kizikiza ewaliba okukaaba n'okuluma obugigi, naye nga mulengera waliwo bannabbi abatudde mu bwakabaka bwa Katonda, nga omulengera Ibulayimu, Isaaka ne bannabbi abalala nga bo batudde mu bwakabaka bwa Katonda, nga mmwe mukasukiddwa ebweru. Nga mmwe mukasukiddwa ebweru. Kale ke tugambe nga mmwe mugaaniddwa okuyingira. Ekyo nno kye kitunoonyesa Mukama. Kye kitwagaza ekigambo ekiva gy'ali kituteeketeeke. Kye kituweeweesaayo gy'ali nga Mukama weeyabye. Ekigambo kyo nga bwe kijja n'enkiwulira munze kyeyabya, kikomyawo ennyonta, kikomyawo enjala, kintwala mu kubala ebibala eby'omwoyo ekigambo. Y'ensonga ki bwe tuba tutunuulira ekigambo tulowoozenga nnyo tukiwulira naye kivuddewa? Kubanga bingi ebyogerwa. Oba oli awo olunaku lugenda okuziba nga bingi by'owulidde.
oba oli awo ebukeerera ate bugenda okuziba nga byowulidde bingi. Wali bye tulowooza nti mpulidde ekigambo kya Katonda, Mukama n'agamba si kyange. Awo wewali obuzibu awo. Tutunuuliddewo nnyo era ndowooza obukyanga tutandika okuddamu live zaffe zino, tubadde tutunuulira nnyo ku kwogera nga Mukama yeegaana abantu ng'agamba bagamba njogedde, nze nga soogedde. Ddi lwayogera? Ye tunaamanya tutya nti kati yayogedde? Ne tuddayo ne tugamba nti tubale ekibale ky'okwegendereza nga si buli kimu kyogenda kirisevinga nga Mukama, nti oyo Mukama, kubanga tuba tulabulwa buli kaseera nti waliyo aboogera nga tayogedde. Mukama yeebazibwe. Naye ng'ate ekinaatukuza oba ekinaatuyamba okutuuka ku bulamu obuliwo obutaggwaawo kye kigambo ekiva gy'ali y'emmere. Agiyita emmere namu, agiyita emmere, naye emmere namu omuntu akoze atyo gifuna mu mulembe ogufaanana bwe guti, mu mulembe ogujjudde obukuusa, mu mulembe ogujjudde obulimba, mu mulembe ogujjudde obufere, nga ne mu kigambo kya Katonda bafereramu. Omuntu akoze atya okufuna emmere eyo? Omuntu anaawangula. Mukama yeebazibwe. Omuntu oyo kyateekwa okukola olwaleero, kyateekwa okwewayirayo ddala kati kwe kwawula eby'omuwendo n'abijja mu bitagasa. Kubanga kati abantu bw'ona otunuulira ebyamagero, bw'ona otunuulira okwagala ebikyamuukiriza, ndabye saaviisi nnyingi nnyo. Sijja zijerega, sijja zoogerako kigambo kibi, naye waliyo ebintu ebimu weetaaga kwegendereza mu mwoyo wa Mukama ng'obuliddeyo eri munda. Gw'omulokola alengera gy'alaga, nze njogera n'omulokola alengera eri gye tulaga. Era bino byonna tubyogera olw'okulengera gye tugenda, kubanga ffe wano si wewaffe, ewaffe mu ggulu. Twagala kuwulira ku bitukwatako ffe ng'abagendayo. Biki byatwagaza? Kyetuva tumukowoola, tuweeyo ekigambo nga kiva gy'oli, kubanga eyo gye tujja. Twetaaga nnyo okumanya ebinaatuyamba okutuuka eyo, si kulwa nga tutuuka n'otutunuulira nga Bayibuli bweyogera mu kitabo kya Matayo. Mukama yeebazibwe. Matayo 22, Matayo 22, eyafumba embaga n'ayita abayitibwa ne batajja. Kyava alagira n'agamba nti mugende mu masaŋŋanzira yonna yonna, mugende mumpitire abaliyo, mubaleete ku mbaga eno, kubanga obugole bweteeseteese. Ate abayitiddwa tebazze, mbu ne babayita bonna ne bajja ne batuula ku mbaga ey'obugole. Kabaka n'ayingira, aba ayisaayisa amaaso bw'ati, n'agwa ku muntu nga tayambadde kyambalo kya bugole, nga tayambadde. Abange tulina embaga, tuli bagole. Biki ebituyamba okwambala? Biki ebituyamba okweteekateeka? Ekituyamba okweteekateeka kwe kuwulirira ddala ye kyayogera, kwe kuwulirira ddala ye kyategeeza. Bye bituyamba okweteekateeka. Aba atambuza amaaso bw'ati, n'agwa ku muntu nga tayambadde, n'amubuuza, owange gwoza otya wano? Kitegeeza otuuseewo oti, abalinga ggwe wano tebatuukawo. Lwaki tewufunye kaseera kakweteekateeka? Bano bo beyalaba nga beeteeseteese, beeteekerateekera luddawa? Ono gy'ataatuuka, ono gy'ataalaga, kubanga bonna baayitibwa. Baali ba mu masaŋŋanzira, baali ba mu makubo eyo, baali bali awo batyo, bonna ne baleetebwa. Naye ono n'atunuulirwa nga ye teyeeteeseteese, nga bamubuuza ononye eki? Kubanga toyambadde. Mukama yeebazibwe. Ebimuteekateeka teyabifangako. Ebikuteekateeka obifaako, ebikuteekateeka okyabifaako. Mukama yeebazibwe. Kati nno Katonda ayogera ku byonna. Aleluya. Njagala okwongera okubaaniriza mwenna bamaze okutuuka. Komenti nzirengera wano n'ensanyuka ne ŋŋamba Mukama ng'oli mulungi. Eyo waliyo abali mu kufolowinga, ssanyu mulengedde. Mwenna abantu mwenna balengedde. Mukama abawe nnyo omukisa mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Y'ensonga lwaki twagenda mu kitabo kino ekya Yeremiya. Njagalako ensonga lwaki tukisoma. Yeremiya yatumibwa okulabula, ayogere n'abaana ba Isirayiri beeteeketeeke, ayogere n'abaana ba Isirayiri bamanye Katonda. Waaliwo okukyuka okuviira ddala mu Yeremiya essula esooka. Mukama ayita Yeremiya amugamba, jangu ngenda kutuma. Yeremiya akaabaga ndi muto, naye nga Mukama ayagala amukozese. Katonda ayagala amukozese, kuba Katonda agenda kukozesa ggwe okukomyawo abalala gy'ali. Ayagala ggwe
Kyovola banoonya abalina omutima ogulinga ogugwe. Anoonya kabona anaamuweereza ng'ayogera omutima gwe. Ekyo ekyawandiikibwa twakisoma juzi. Mukama yeebazibwe. Twakisoma okuva eri mu kitabo kya Samwiri ekisooka 2 ndowooza 3:6 twasomawo nga Mukama agenda kwerondera kabona ng'agenda kwerondera gw'anoonya ayagala ayogera ebyo ebiri mu mutima gwe. Abange Katonda alina ekiri mu mutima gwe. Tukyasobola okulengerayo. Waliyo omuntu akyasobola okulengera ekiri mu mutima gwe. Tusobola okulengera ekiri mu mutima gwa Mukama. N'osomesa abo Katonda baatadde mu maaso go naye nga by'obagamba biva mu mutima gwa Katonda. Tuli mulembe muzibu ba mikwano abaagalwa abalungi. Abantu mwe baagalira okuwulira ebibasanyusa. Amatu nga gabasiiwa nga tebakyayagala kuwulira ebyo ebiva eri Katonda. Mukama yeebazibwe. Emirembe egyo gize gibaawo mu bantu abafaana bwe batyo. Naye abantu bwe bakoowa ekigambo kya Katonda ekiddako kubakuzikirira. Abantu bwe bakoowa amazima g'ekigambo kya Katonda. Yeremiya bamutuma okwogera ekigambo ekya Katonda nga Mukama ayite abantu be okukomawo emitima gyabwe okudda. Abagamba mukomewo mwe abaseseetuka. Kiki lwaki mufuuse emiti? Ababuuza lwaki ofuuse otya omuti ogw'omu kibira? Obadde gwa mu nnimiro. Waliwo lwe tufuuka. Atulaba nga tufuuse. Naye buli lwalaba nga ofuuka akutumira ekigambo kati anoonyayo anaakikutuusaako. Kati awe tweteekerateekera. Awe tuddirayo wansi ku bigere bye. Era wa complainingira nagamba tebatuukangako wendi. Tebatuuse wenteeseza. Na complaininga nagamba lwaki bazze ne bagamba nti ngambye ate nga sigambye. Nagamba ebyo birituukawo okuba mu bannabbi abo abalagula obulimba. Gamba birituuka ddi okubeera mu bantu bwe batyo abalowooza okwerabiza abantu bange ekigambo kyange olwa bbaali. Mukama yeebazibwe ng'awulira ayagalayo abanayogera ekyo kubanga kyeyeetaaga mufe. Kyeyeetaaga ffe twandiba tulina bye tutunuulidde ng'ebyetunoonya ennaku ekuluma. Bagamba Yesu awonya. Ekyamazima Yesu awonya. N'omukyali alina ekikulukuto yamuwonya naye Yesu yajja kulokola n'okunoonya ekyabula ekigenda mu geyeena. Weeteeketeeke nga bulijjo otambula weeteeseteese ng'oyambadde ekyambalo bakulagule nga naye okirina. Ekyamagero kireme kubeera nga kyekyakuleeta mu Yesu. Kubanga kankubuulire bwe tuba nga abantu bakyali olwaleero nga batambula okunoonya ebintu ebifaanana bwe bityo n'okunoonya ababalagula be balafune bye baagala n'okunoonya ezo services ezibeeramu wuuyo akwata wuuyo akuwanya ebintu ebimu. Abantu ne tuba nga amaaso gaffe gatunuulira ebyo ne tugajja ku Mukama ne tugajja ku kigendererwa kiri ekyaleeta Yesu ku nsi. Tusaana okweddamu. Tusaana okuddayo okujjukira kiki ekyatuleeta mu lugendo luno. Ddayo weddemu. Kiki enanoonya? Yesu abuuza abantu mu kitabo kya Yokaana mu kitabo kya Matayo 11. Yesu yabuuza mu kitabo kya Matayo essula 11 olunyiriri Matayo 11 olunyendoza nalyo era lwa 11 oba 11 ng'agamba n'abagamba nti mwagenderera ki? Yokaana 11 tandikira 11 12 awo n'okkirira wansi. Yabuuza ekibuuzo n'agamba mwagenderera ki? Kiki mwagenderera okulaba mu ddungu? Mwagenderera okulaba abantu olumuli olunyenyezebwa empewo oba okulaba abambadde ezinekaaneka? Kiki mwagenderera? Ekigendererwa kyaffe mu kulokoka kiki? Twaligambye twanoonya bulamu nti twanoonya bulamu. Mwanange yali mulwadde kisukkakaawo kisukkako ku ekyo kye wanoonya. Kirungi n'otuula n'oddamu ne weddamu n'oga naye omusaayi gwa Yesu kyeki? Ogwangula kyeki? Yangula kunzijawa. Yangula nga nvaawa. Tuddamu ne tutula ne tweddamu ne tulowooza ku lugendo lwe tutambula ne tutandika okuweewala ebinaatubuza. Ebyo Bayibuli byeri mu kutulaga nti boogera nti Mukama atutumye, Mukama ayogedde. Mukama ne yeegaana nagamba nze sinayogera. Mbu badduka na mbiro ne bajja ne bagamba Mukama yennyini. Nagamba nze sibyogedde. Tuddeyo tunoonye byayogera. Tuddeyo ku maviivi ga Mukama okunoonya. Gwe kennyini weenoonyeze Katonda okuwulira byakutumira. Ekigambo kya Katonda bwe kijja kirina ensonga. Kisaanuusa omutima gwo naawe n'owulira ng'alina kyakwetaaza. Wadde olina ky'omwetaaza akikole
naye Katonda alina kyakwetaaza. Ate mu mulembe guno Katonda ali mu kunoonya abantu abanaayogera omutima gwe. Wandibadde omu ku bologa Mukama nzuuno. Omanyi kankubuulire, Bayibuli yogera mu kitabo kya Isaaya essula 6 nti Kabaka Uziya mwe yafiira nalaba Mukama. Oba oli awo waliwo ebikyayimirira mu maaso gaffe nga tusobola kulaba Mukama, nga tutambula naye nga tetusobola mutegeera, nga tetusobola mumanya. Isaaya n'agamba nti mu mwaka Uziya mwe yafiira nalaba Mukama. Kaseera katuuse abantu tulabe Mukama. Tulabye ebintu bingi, tuwulidde ebintu bingi, enjigiriza nyingi zizze ensomesa nyingi. Olumu tubadde tutambula nga abantu tutambula bulungi, ogenda okulaba nga Sawulo type. Sawulo afukibwako amafuta okuba kabaka wa Isirayiri. Ebyamuwugula yagoberera bugoberezi bantu bye baagala, n'ava ku kiri Mukama kyayagala. Abamu tulese ebyo Mukama byayagala, abantu bangi balese ebyo Mukama byayagala, naye tutule tweddemu, tuula weddemu. Bw'aba Uziya mutte, Uziya afe, olabe Mukama. Isaaya bw'amala okulaba Mukama akaaba, gamba woowe zinsanze, kubanga ndi muntu w'emimwa egitali mirongoofu, n'abantu bentuulamu emimwa gyabwe si mirongo, emimwa gy'abantu abo nagyo si mirongoofu, nga yeetaagayo okuyambibwa. Abange oli eyo owulira puroguraamu eno ogiraba n'ossaayo omwoyo okuwulira, naye nga weetaaga okufuna okulongoosebwa okuva eri omwoyo omutukuvu. Wakisa bwe tumukoowoola, so nno bwe tuba nga twabiba kumukoowoola ke kaseera tumuyite, ngambe Mukama nongoosa, kubanga gwe okebera emitima, okema emmeeme, omanyi okufumiitiriza kwonna, n'okwanga okumanyi, ne bw'ebyenkola ne bwe mbibikka abantu obiraba. Ne lwenzize ne mbagamba Mukama yaŋŋambye, gw'oba ondaba nga toyogedde, nsaasira, mpa ekisa okuddayo mu kifo kiri, mpa ekisa okumanya. Biro byakwefaako, kaabirira Mukama. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Kweddamu Isaaya n'akaabira Mukama ng'agamba woowe ndi wa mimwa gitali mirongoofu. Tebajja kumusalira musango wabula bajja kulongoosa mimwa. Kati Katonda buli lwajja ng'olaba weeraba, ekigambo kiwulidde naawe n'owulira, mundayo nga kyeweetaaga kweddamu, n'okaaba kati nagenda kukulongoosa. Isaaya Katonda n'amulongoosa ng'agamba ndaba mulongoosa emimwa. Bwe baamala omulongoosa emimwa yagamba butali butuukirivu bwe nga buggiddwawo. Bayibuli egamba n'awulira eddoboozi. Omuntu agenda okuwulira eddoboozi eryo mu guno omulembe ye yeerongoosesa, yakaabidde Mukama okuleka ekibi kye. Naye abantu abakyayagala okwekkusa omululu n'ebitiibwa n'obuyinza, n'okugamba abantu banandaba batya, Mukama yeebazibwe, kinaaba kizibu okuwulira eddoboozi eryogera. Naye eddoboozi liri mu kuyita nga lyogera. Yesu ng'agamba ntumaani, ani anaatugendera? Isaaya ndowooza 6:8 oba 9. Ntumaani atugendere, nga ye anoonya gw'anaatuma ayogere, nga ku luno ayogera mutima gwa Katonda. Ayogera mutima ogwa Katonda gw'alowooza ku nsi ye, ku ggwanga. Alina by'ayagala okwogera ku lw'eggwanga, alina by'ayagala okwogera ku lw'ekkanisa, alina by'ayagala okwogera ku lw'effamire yo, nga ntumaani mu famire eno. Naye ng'olina kubanga olongooseddwa, olw'okubanga olina gw'olengera, ng'olengera ekitiibwa kye, ng'olengera mu butuufu Katonda ku luno omulaba mu ngeri ya njawulo okuva lwali omutegedde luli, ng'olaba mu ggwe olina ky'olaaka engoga Mukama nedda, Mukama nnongoosa, Mukama nnyamba. Erinnya lya Mukama lyebazibwe, erinnya lya Katonda waffe omulungi lyebazibwe. Bayibuli egamba n'amulongoosa. Olwo lwawulira eddoboozi, tosobola kuwulira ddoboozi. Omanyi enjogera y'ennaku zino eritambula, Mukama yagambye, Mukama yaŋŋambye. Kyovala tulina okwegema eri enjogera eyo. Tubadde tutunuulira nnyo ekyawandiikibwa kya Yeremiya.
tugende tukisome nga naatera okumaliriza. Mukama yeebazibwe. Mbatumira era nange ndi wano mbaagala okukamala kasita mbalengerako ne nengera Aliet kukkiriza ne ngamba nesanyu wuuyo Gloria Geoffrey naani omulala nkugambye essanyu lye lijjula okunzitira wano naye Mukama mulungi. Kale katukwate bayibuli zaffe tutunuulire ekyawandiikibwa ennaku zino zonna tubadde tukitambuliramu. Yeremiya 23 Yeremiya 23 kyekyagitutwalamu kwe kwegendereza ebintu bye tuwulira. Mukama ayogedde nga Mukama agaana abange waliwo Mukama lwagaana naye nga ate gwe bakugambye yayogedde. Kati bino yali abyogera nga agamba Yeremiya bagambe tebakkiriza bigambo by'abannabbi ababalagula eby'obulimba bandikkiriza. Twegendereze, si buli ayogera gy'oli mbu gwe weetaaga okuwulira. Genda eri Mukama omugambe nfunira omusumba ng'omutima gwo bwe guli. Ebyo yabigamba era Yeremiya 3:15. Yeremiya 3:15 ndibawa abasumba ng'omutima gwange ndibawa. Nga tonabagoberera nnyo n'oliigwe naddala teffe ababeera ku social media. N'oyagala owulira ono n'oyagala owulira oli n'oyagala ono kubanga owulira oyagayaga. Naye mu kaseera ako ne Setaani anoonya. Mu kaseera ako nga naawe onoonya waliyo emisege. Mukama yeebazibwe. Weetaaga ekisa. Okay, kale katugende ku 21. Tuli mu Yeremiya essuula 23 olunyiriri katusoma 21, 22 na 23. Ekitabo Yeremiya essuula 23 olunyiriri tutandikidde ku 21 tugende tusome 22 na 23. Katusome. Agamba nti saatuma bannabbi abo naye ne badduka mbiro, saayogera nabo naye ne balagula. Naye singa bayimirira mu kuteesa kwange kale bandiwuliza abantu bange ebigambo byange era bandibakyusiza okuleka ekkubo lyabwe ebbi n'obubi bw'ebikolwa byabwe. Mukama yeebazibwe. Kale singa bayimirira wenteeseza baalikyusiza. Kigambo kikyakukyusa. Tuyigamba kukyuka. Abadde n'omutima ogw'amayinja n'ogonda nga Mukama saasira obutali butuukirivu bwange. Ekigambo ky'owulya kikutwala mu kutegeera Katonda. Kristi n'olagamba naye byendaba si bituufu. Byenjogera si bye bisaana okunvaamu. Nze ndi mwana wa Katonda. Mukama yeebazibwe. By'owulira birina kuwa ebisonga nga bw'oba okoze ensobi owulira nga n'omwoyo akyayogera. Ebimu bitubuza. Kyetuva tuddayo ne tukaabirira Mukama. Tuwe ekisa. Tuleme okutambulira mu magezi agaffe. Newankubadde okugoberera okuteesa kw'abantu. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Newankubadde okugoberera okuteesa kw'emitima gy'abaana b'abantu. Naye tuddeyo mu kutegeera. Tuwe okumanya, tuwe okutegeera. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Agambye nti naye singa bayimirira. Leero tugenda tunyanya olunyiriri olwo. Naye singa bayimirira. Otegeerawo. Naye singa bajja wenjogerera. Katonda anoonya abagenda wayogerera. Abatume. Egala kulokola. Abantu bali mu kubabba. Kanisa nga teye bantu abayimiridde balabikanga abalina ekifaananyi ekya Katonda. Abantu bayimiridde okubanga abalina ekifaananyi ekya Katonda. Ekyo ngenda kukibagamba. Bantu bujje bali bagobererwa abantu abalala. Bantu bali mu kuzikirira. Naye Katonda agamba ntumaani. Ng'alaba abantu bonna buli omu ali muka kino kavuyo kiri kavuyo obuvuyo tubuveemu. Ayagala kufuna gw'atuma. Gw'ogenda okuleeta obulokozi ku kyalo eyo. Ng'omanyi waabeera naawe otuukawo. Si kwogera bwogezi nti Bayibuli ebyawandiikibwa ninayo 3, ninayo 4. Bayibuli yonna ngimanyi nagisoma. Weetaaga okuwulira ye ekyateesa. Tuyinza okuba wagisoma yonna. Ekituufu kiri nti wagisoma. Mukama yeebazibwe. Naye ng'ate bye wasoma ebyo ayagala oddeyo otuule wali. Mwaba akujjira kyagamba kati genda na kino okusoma kirungi gisome. Kubanga bw'anaaba akutuma ebyo bye wasoma mwagenda okujja. Agambe genda na kino nga wakisoma. Mukama yeebazibwe. Okwegendereza. Okutambula obulungi ne Mukama. Okuddayo ku musingi Katonda gw'atwagalako. Ebintu biri mu kutaamuuka. Ensi eri mu kugenda. Buli kimu kiri mu kukyamya kkubo lyakyo.
erinnya lya Mukama lyebazibwe. Buli kimu kiri mu kukyamya kkubo lyakyo, naye awaawo Katonda ayagalayo bannoowa. Noowa n'alaba ekisa. Mukama yebazibwe. N'olaba ekisa mulembe ogufaanana bwe guti. Katonda ng'agamba kale singa, naye singa, owulira ekyo ekigambo Mukama yakyogera, naye singa asembedde wendi, naye singa agezezzaako okunoonya, oba oli awo yandibadde takola bino. Naye singa banuyimiridde mu kuteesa kwange, baalikyusizza abantu. Katonda ayagala tukyuse. Buli lw'oyimirira okwogera, wabula lwentulaana okwogera, message gyampadde ayagala bw'ogiwulira okyuke, nga nnina kugireeta ng'ekyusa. Olidde ekigambo ekyo? Erina kubanga ekyusa, erina kubanga eyamba. Kyavudde agamba nti naye singa bayimirira mu kuteesa kwange, kale bandiwuliza abantu bange ebigambo byange era bandibakyusizza. Message ye Katonda gy'ayagala etuuke eri omuntu, eri oyo bwe yatonda mu kifaananyi kye, eri oyo gwakomawo okunona mutwale, gwayita ekkanisa ye, ayagala akyuke. Kale ng'agamba singa batuuse wendi bandikyusizza. Betulaba nti bali mu kwonooneka, bali mu kusegewala, bigambo bino bye bawulira byandibakyusizza. Abamu bibongeddeyo mu kwonooneka. Mukama yebazibwe. Singa batuuka wenteeseza. Lowooza ku kigambo ekyo, lowooza ku kigambo ekyo. Okwogera twogera, naye waateeseza tutuukawo. N'agamba baalikyusizza. Bw'otulaba ng'omulembe gwongera kwonooneka, nga n'ekkanisa eyongera kuliibwa, ng'ebisiyaga biyingira, nga ennyambala ekyuka, ng'emize emibi, abaasimulula zipu, abawasa abakazi babiri, abakola effujjo nga bali munda. Mukama yebazibwe. Agambye singa byebyo byonna bandibirese, twandibadde tukyayina babeera mu kanisa ali katuuti asinza, naye nga bw'ava ku kusinza n'akwata essimu ye n'adda ku pornography. Nga musinza ekigambo yakiwulidde, naye entiisa yavaawo, kubanga n'akiwulidde tasobola kutuuka Katonda waake. Ekyo Katonda kyali mu kunoonya olwaleero, ekyo Katonda kyali mu kwogera eri gye tuli, eri emitima gyaffe olwaleero. Mukama yebazibwe. Singa olunyiriri olwo, singa bayimirira mu kuteesa kwange, kale bandiwuliza abantu bange ebigambo byange era bandikyusizza, bandibakyusizza okuleka ekkubo lyabwe. Okuleka ng'omuntu asobola okuleka ekkubo lye ebbi kubanga awulidde, kubanga ategedde. Kama bampeera omukisa n'ebigambo ebyo okutegeera. Nga bwe mmala okwogera, message eyo Katonda gyampadde eriko abantu aba beegenda okulesa amakubo amabi. Tuagambe naye nze ndi wa Mukama, nze nina kutambula nga Katonda bw'ayagala. Nga message eyo esobola okuyamba. Ki ekigireetera okuyamba? Si bigambo bugambo kubanga mmanyi okwogera. Eteekwa okuba nga yafudde eri taata. Nange agireeta nteekwa okuba nga omutima gwa taata manyi okugendayo n'entegeera ebigulimu. Nenzija nabyo. Kati ebigambo ebyo bisobola okuyambayo abantu bana. Kale ne biyambayo omu nga bivudde eri taata, oyo aba awonye Geyeena. Kubanga era omu bw'ati bw'ategeera amazima, ggulu lijaganya. Omu azaawa, omwana omu eyazaawa. Bwe yeddamu, taata yafumba mbaga ng'akomyewo. Era Yesu ayogera naga nti ndeka 9 ne nnoonyaayo emu ebadde ebula. Kitegeeza emu eyo nga sina nnyingi, naye emu bw'eti, omu bw'ati n'awulira ebigambo ebiva mu kuteesa kwa Katonda n'akomawo gy'ali. Ekyo kisanyusa eggulu lyonna. Kama abawo omukisa. Katusabe. Katonda omulungi ow'ekisa, njagala kwebaza olw'ebigambo bino. Bigambo bya mutima byaffe ng'abaana, era wabituteekerateekera mu biro ebifaanana bwe biti, mu budde obufaanana bwe buti. Tubeeko ebigambo bye tuwulira, tubeeko Mukama wange taata we tutuuka naddala mu kukutegeera. Emitima gyaffe mirwadde gyetaaga ebigambo ebifaanana bwe biti. Ebyamagero babitusomesezza, ate n'okutulagula batulagudde, n'ebirala bingi tubiwulidde. Naye taata emitima gyaffe mirwadde,
twetaaga gwe awonya emitima, omukono gwo gugololwe, eddagala likalike, okusaasirwa kubeerewo, olw'ekigambo kyo tuwonyezebwa, olw'ekigambo kyo tusumululwa, olw'ekigambo kyo tuwangula, olw'ekigambo kyo tuyiga okukakkana wansi ku bigere ebyo, olw'ekigambo kyo Omwoyo Omutukuvu atutwala mu kuyiga okwawula emyoyo. Tuli mu biro Katonda waffe tusabira ekisa n'omwoyo oyo gw'oyogerako ayawula emyoyo, tuyige okwawula emyoyo, obanga ddala giva eri Katonda watugamba okugikema, olumu bitulema okukema ne tutambula nga tetumanyi gye tulaga. Tusaasire Yesu kubanga watwagala, watumanya, bwe watuuka okutugula wawaayo omusaayi gwo, bwe watuuka okutununula wawaayo omusaayi gwo, n'onyooma ensonyi, n'okkiriza okukubibwa emiggo, n'okkiriza okubetentebwa. Kyova ogamba nti yabetentebwa, yakubibwa olw'okusobya kwammwe, yakubibwa, yanyoomebwa. Taata Omwoyo Omutukuvu, kubanga wali otugula, wali otununula, wali otujjayo, n'olw'okununulibwa okwo Taata tuwa ekisa. Kanisa enywezebwe, buli anaawulya ekigambo kino Taata aleka abeewo omukazi, wabeewo omusajja oyo gwe wayita okuweereza ng'asobola okuddayo okunoonya omutima gwo kye gwagala, omutima gwa Taata kye gwagala. Ebyo byatuyitidde okukola olw'omulembe gwaffe. Mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu, kusabidde emirembe, kusabidde ekisa kya Katonda, kusabidde obukuumi bwa Katonda, enjala ekomewo mu ndaayo, azuukuse omuntu ow'omunda. Ensulo ziri nga tezikyakulukuta, ezakulukuta nga luli ng'owulira waliwo omugga nga gukulukuta okuva mu gwe ng'owulira. Ekyo Bayibuli kyeyogerako nti anzikiriza emigga egyo giriva mu ye, emigga egyo naye ng'owulira okuzibikira kw'ensulo ziri nga tewakyali kulukuta kwa Mwoyo Omutukuvu, ng'ekibi tekikyakwesisiwaza. Omwoyo wa Mukama akomezeewo ekisa, Omwoyo wa Mukama akomezeewo enjala, Omwoyo wa Mukama akomezeewo omukwano. Dawudi bwe yali asaba essaala eno mu kitabo kya Zabbuli 5:1 agamba nti tonzigyako Mwoyo Omutukuvu, agamba nti nkomezaawo essanyu ery'obulokozi, nkomezaawo essanyu, abanga essanyu ly'obulokozi kwe kutambula nga wabaawo ky'okoze. Omwoyo wa Mukama ayanguwa mangu okusonga ku kibi ekyo n'okyenenya, essanyu lyo ne lisigalawo ne Katonda, emirembe gyo ne gisigalawo n'eggulu, ng'owulira weegiri. Mu linnya lya Yesu nkusabidde obulamu, kusabidde obulamu obw'omwoyo n'obw'omubiri, kusabidde okubikkibwako mu kire ky'okubeerawo kwe, nkusabidde okugolokoka mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Abadde anafuye, abadde oweereza naye nga tobitegeera, obadde osaba naye nga oli mukalu. Mukama akusiza ekisa olwaleero, era owangula gwe ne famire yo, olw'obotola gwe ne famire yo. Mu linnya lya Yesu gwe n'obuweereza, mu linnya eryo erisinga amanya gonna, erya Yesu Kristo Mukama waffe n'omulokozi waffe, ffenna ne tugamba nti amiina. Mukama bampeera omukisa, mbaagala nnyo, mbatumidde nnyo, mwebale kubeerako. Bannange nze nno olwaleero essanyu obwedda nga nnengera Mole wali ng'atayipinga Gloria, Sanyu n'abalala mwenna bannange, Mukama banjagalire, Mukama abampeere nnyo omukisa. Nengedde ku mwami wa David, Mukama akuwa omukisa. Mbaagala nnyo, ekisa kibakuume, ekiro ekirungi n'olunaku olw'enkya mu budde nga buno olw'ekisa kya Katonda.